tonabira wano wendi badde nagana nga ninge yaumba nga balala mbalaba ntyo ddala nalinga nino omuntu afakakya Mungu bwendowooza ku sijja kugenda mbasagala biyimba ebintu ebyo binyiiza bunyiiza kale oluyimba oludde wafunayo kasente kalu teri kye nafuna eyo n'obuntu bwe nalinga yafunayo ebisiraani ebyaleeyo sinza nabitegeera nkubuulira nakola studio yaggwawo kimu kimu nga ntunda nnanga n'entundo akazindaalo buli omu nagitunda biwagu David Lutalo nakubira kasimu nobanga yonge tuli wa nakubira kasimu nkakwata nagaja ngo tuogere sisobola go akatonda namukwasa katonda katenze njogera naye mugamba ki era gonna gegamba logo kinaga nti oluvanyuma lw'ebbanga eppanvu abantu bano bamaze ne beerumiriza ki bo bokka na bokka kubanga bazze babizimba bagamba guluma yaguzza kyosiga kyokola ki kati bo basiga obulogo ng'ate beefuula balina eddiini kiki kyoyinza okujjukira ku David Lutalo ekirungi anti ebirungi byonna yabyonoona oli ku ng'ombeero nti bw'okola ebirungi bingi n'okolamu ekibi kimu anti waliyo ekibi ono teyakusi kibi kimu ebibi bingi bw'omanye okukeera n'obonaabona ne bagoba omwana wo fees naye ng'olina we watuyanira emyaka 5 ng'ozimba mufune kitoofu ng'ate tukusigama nti wajja buzi wabula nga Lubalusewa TV mazima ku mazima Matuga Estates Properties natera tukutuusizaako plots ku bei rahisi ddala okuviira ddala ku miliyoni 4 Matuga kasaalirwe tulina estate yaffe empya gye tuguddewo ya miliyoni 4 futi 25 kwana ziri kumpi n'ekkubo access road weziri so osobola okujja n'okukulambuza n'osobola okubanga weewangulira plots zino futi 25 kwana ku miliyoni 4 tulina ne estate yaffe nayo ng'eri Matuga kasaalirwe eno nga futi 25 kwana ya miliyoni 6 wabula ng'eno eri ku kkubo ddala evira ddala ku kkubo ddala erive Matuga okudde kasaalirwe so nayo mugyeeyune tubeere nga tugibatuusaako tusazeewo okubawa ofa eno olw'omwaka omupya ogutandika ne tugamba katubayiwemu ate ebipya ku bbeeyi rahisi futi 25 kwana tulinayo ey'emiliyoni 4 ne tubeerawo ne futi 25 kwana ey'emiliyoni 6 kisinziira wawo oyagadde na buwanvu ki bw'oba oyagala tulina ne estate yaffe empya eri Matuga Sanga nga wakava mu tawuni y'Essanga ng'odde Gombe ku luguudo oluva e Matuga okudde Semuto eno kumpi eri ku kkubaawo mita nga 2 byokka okuva ku kkubo futi 5 ku 100 ya miliyoni 27 eno ya kyapa olumala okusasula ogenda n'ekyapa kyo mu ngalo so mutweyino tubeere nga tubatuusaako ebyakabi ffe ba Matuga Estates Properties. Lubalusewa TV mazima ku mazima ajje Samuel Gemanya wano ku Lubalusewa TV nate tukomyewo nate okusobola okubanga tutambuza ensonga nga bweyina okutambula program nsonga ku nsonga tusobola okubanga tuleeta abantu ab'enjawulo abakukunavu saako n'abayimbi olunaku olwaleero nate tukomyewo n'omuyimbi abadde nambuzeeko twakolayo interview naye twakoma wakati tukomyewo nate leero atunnyonnyola biki ebitambula ekisinga okunsesa oba okukaabya oba okuleeta ennyiike nti namulabako ku mukutu ogumu ng'amaziga gamutulukuka twagala tumanye okuva n'olwaleero Jebbi yali akaabira ki era biki ebyo ebimuleetera okuvaamu amaziga amaziga g'omusajja gava wala olaba omusajja akaabo omanya kyaliko atudde ku nkatu producer ogenda kuba omumpa atubuuzeeko ate tusobole okuba nga tweyongerayo mu budde buno bwennyini sebo kisanisa okulaba nabyo nange nsanyusa nnyo geno ye Lubalusewa TV balamusizaako nnyo abatulaba ku Lubalusewa TV amanya n'eddoboozi Jebbi Byekwaso okay twakulaba ku mukutu ogumu ng'oli mumaziga okaaba jjukira twakola interview eyasooka naye tetwamalayo okuba tubatubulanganyeemuuko olw'embeera ya Uganda kiki ekyali kikukaabya bingi
nakati ebindi ku mutima wabula mu kulowooza ebingi ennyo ebikwasa ennaku ekyanzigyamu amaziga ago kati otyanga omuntu akaaba ng'amaze n'obulumi emyaka egiri mu 10 n'okusoba naye ng'ate obulumi obumuyise buli mu myaka 10 emabega olowooza aba abadde mu bulumi bwa ngeri ki okutuuka n'oba nga okyasobola obbamu amaziga ago era nasekise waliwo yaŋŋambye sajja twamulabye anaakaaba obuziga simanyi obw'ekiyaaye olaba muno mu bamanyi obuyita obwa kapa papa Misaki yayimba akayimba n'agamba bw'oba tonnaba kufuna kizibu tomanya nti nno kibaawo nti ekizibu kibaayo kati oyo yenna ayogera lwalifuna ekimukaabya naye tulimanya nti munnange obukodyo bwamusukkako obungi nina omusajja omu yaŋŋamba nti osobola okubeerawo n'ogamba poliisi ya Uganda tekola naye bwe baba bakunoonya lwomanya nti ekola ekyo kituufu ng'okoze omusango ng'ekunoonya obula n'okwekweka n'agenda okukusasula omwekweka n'ogatabanga bayisemu ono esebo yebbi kiki ekyali kikkaabya kuba mu interview eyo nawulira nga ogamba nti bakusalira embuzi se embuzi ezo nzimanyi nnyo nti omuntu tugeze waba musiraamu asalira abaana akiika ne babasalira embuzi gwe otulaga nti embuzi eyo gye bakusalira yali kiki baali bakwebaza bamaze ne bakonfaminga nti embuzi baginsalira olw'okuba baali bajaganya nga ŋŋenze ng'ovudde mu kibiina ne bakola omukolo ogwekwekulisa era omukulu n'agula embuzi omukulu lutalo David ono wange omuyimbiwo simanyi bamuyimbiwo owulira munnange n'agula embuzi kubanga yalina essente zisobola ogikola ki era waliwo neyankakasizza amabegaawo yali amuvuga kuba naye bayawukana banna baleka eyo n'agamba nti embuzi eyo yali ya bulaaka yali akiddamu okusa ku interview eri gyoyogeddeko gye nakola bwe nazzeemu era okukola interview nga waliwo n'abalala abazze ne bagamba embuzi yakonfamingiddwa naye tebagambye nti baali banjabiza lumbe oba baali bansiranya naye bwe baali bajaganya ne basalawo ne basala embuzi ne bagamba katumwabiza olumbe nga mulamu agenda atyo nga kikuŋŋunta ekitegeeza gyebbi omuntu asobola okukwabiza olumbe ng'oli mulamu nakirabira ku lutalo ne ttiimu ye nali sikimanyi nze aye nali simanyi nti waliwo n'abaabiza omuntu olumbe nga si bakika kye David Lutalo nga mulabanga omuntu omukkakkamu omuntu anti ogambye omulabanga anti sibeeranko naye kati nze yabeerako naye byenjogera lwaki bo bennyini bagambye nti embuzi yali ya pate yakujaganya baali bajaganya kiki kyokka ekisinga okukwasa ennaku bagamba bonna mbu baali mu ttiimu waakemu nga bajaganya mbu beekulisa nze nga bwe babiteebeka olw'emikolo gyabwe egy'obunnanfuusi sewakyaliyo n'omu mwalimu ani nani wabeererayo anti nze kati nalimu mwalimu Second Angel naawe bonna ne Second naye yatandikireeyo nze namuleeta ne David raba bitwamu kimakolewuddw awo nagambye ekibiina Daheyaz kitegeeza nze na Lutalo singa teyali mu nnanfuusi singa ekyo ekibiina tekyakona kyakona kati gomanyimu muyimbi kingo gyeko oyo Lutalo mwalimu Second mwali olwedde Second twagenda okujja yina erinnya omukulu oyo kubanga ekyali kitumuleesa tube nga tugatta amaanyi tukole teyatandikira mu Daheyaz yali mukulu ng'ayimba n'omugenzi Paulo Kafeero kituufu kitegedde bulungi kaakati mbadde mbuuza gwe mu Daheyaz omanyimu muyimbi ki gwetonzeewo ng'ebibiina ebijja bitambula nali manyimu Anatorius nga ng'omuyimbi ow'amaanyi oba ng'abeera mu kibiina namulabako mu luyimba lumu oluyimba ki atawo mbanyimbye kyeyayimba bali ku bbowa alinwanisa ng'ani ayimba yali David Lutalo na Anatorius kakati kale Anatori kati gyali kale nga wademutwala nti gyali muyimbi w'amaanyi nga woga nti bano Omega Lutalo gundi ye Daheyaz emyaka gyemazeewo kati 15 ani gweyina nga gosolomu wayo emitwalo 3
ayimbe najja kuyimbiremu oba abiri duli mwali mitima mibi omuntu okwagala okwefuula ekitaliiwo kitya anti gojja ne wetunulira nga gwe olina okuba wekka abantu gye bali abo ng'ayagala kubeera yekka nga ye one man is oyo gwenjogerako era ebibiina bwe bityo bizze bibeerawo okakkanira gye byasibira ng'era yeeyo mitima mibi n'ebibiina bingi nga bizze bivaawo waliwo ekya Aruna Mubiru Cream ekyo nakyo tekyakiwulira kyavaawo kiringa bwe kyatandika yajjako anti kati zinyagala okugamba sigenda kugenda mu Cream naye era bw'ogenda ogimenyamenya Cream ne webawe yabeererawo ng'erina n'abaana be yagezaako bambi okulwana babe nga bafuuka ensonga naye nkubuuza emyaka gyemazeewo kubanga ne Cream yagenda okujja nga hairs twali tutandise ogikola nga tugikoze waba yagalako notugatta nze nagaana nga njagala future tube n'omulamo gwe tugendako mu maaso gutuyambe eyo gurupu mu kugitandika omanyi ebiseera ebisinga oleko omusajja yagamba nti amagezi gaba ga mitwe simigejjo oyo kafeero abantu batunuulira nnyo olumu ebintu bye balowooza nti kiri kyolaba kyekyakola kiri endabika tugeze abantu basobola okubeera naga David Toli yakola the airs era nange nga bwenkimanyi kati njagala okugamba omuntu asobola okujjaawo n'omuntu yenna nga kati bw'otunulira oli toyinza kugamba nti oba ono ye boss oba oli yaani kubanga ebintu bifaanana bikola ki kitegeeza amagezi gegakola buli kimu n'okutunuulira mu maaso nze sobola okumentioningira abantu be nali ntandise kabeere Angel Second era nze nagamba David ng'olwo be twatandise nabo bambasada sali abo gurupu nga gye yali evudde ng'ejja tuli bwe tuti mu kutandika okubanga tuyimiridde tutandise okuga ntwagala ki kati ekibiina kibeerewo era nze namugamba nti Angel omulaba otya nangamba kituufu namugamba nze nsobola omufuna nti abeerako nze Hollywood era Angel yali mukwano ewawe Katwe yali mukwano gwange ne mukubira banze nawange ekitiibwa abantu bendaba nti bansinga bali mu system baluddemu ate nga nange nnoonya okulaba nga mulimu guno ngutambuza kubanga nze kyemmanyi tusobola kukola kintu nga tewaliwo bakikwegombesa kituufu si bwe kiri kituufu ne tumuleeta era mu kujja nga twongeramu abantu omuntu eyaliwo yali kyaliwa David ye emabega yali ziza Bafana wayi yali kyaliwe nange we namulabira awo ntubeera ffenna naye yalimu mu gurupu nga alina okubeeramu ng'omuyimbi era ndowooza bakola ne ku ndagaano ewulira newatabaawo kitambula era yenaye n'agenda akola ebiki ebibye Sasha Brighton nze namutwala mu Dayers 210 nga twakatandika muwala muto nga ffena tuli baana bato bavubuka naye nga ate ngali musengako era emyaka ng'omuwala naye nga wonna kye nali nga njagala tukolere awamu tube nga tuyimusa ekibiina omuntu gwe ndaba nga alina okulwana nga ate alina ne talenti nze sifangayo kwagala kulya bw'omuye ensonga kino babadde bali ebyabo ebalulunkanira sigendangayo kubasaba kubanga nze sinza kukayanira kye natandika kufunamu ng'ate nfuuke masiikini ku kyo Jebbi nakulabye ofulumiza oluyimba lw'abalogo abalogo obwo oluyimba olwo lwazze mu kiseera nange nabadde siruyima ennyimba zino mubeerawo nga mwazitereka era omuntu addangawo n'akulimba nnyo nti nze nasoba kyobalaba nti omuntu waba n'ebiseera wakolera ebitambula aba yasoba naye we biggwawo asigalawo ng'ate nebyatambuza olumu bisinga nebiri naye nga tebikyatambula nga mpulira David Tawuli yatugambako olumu nti ayina ennyimba ebitabo tebiggwa nayo anti ye wanjawulo ku balala kuba ye bwe yeetwala kakati oluyimba lw'abalogo bamaze ne beerumiriza obulogo nze jjukira kobeere gwe muganda gwe muntu nayasobola okukubira ku interview naye ng'oŋŋamba bya luyimba lwakasenyanku si bwe kyali naye oluyimba nga lufuuse oluyimba kyokka ate kyekimu n'abalogo nalwo ndaludduka speed
ndaba oyimba abalogole ennyimba zo nga zidduka nnyo sizidduka nnyo abantu beetaaga okwogera ebiruma abantu ku mitima naye abalogo bennyini tebakkiriza abantu bafune information omanyi lwaki naga nti oluvannyuma lw'ebbanga eggwanvu bamaze ne beerumiriza obulogo kubanga ffe bayogeranga ebyobulogo nga tubiwulirangako nze nga nseka na busesi era kyensonga ki nagamba sola genda gye bakoledde ebbanga lyonna omuntu amaze okukola statement eyo bw'otuuka generator neefa kituufu genda bw'otuuka neefa bagamba ki bagamba musajja temwamulabe kati nagenda okulaba nga abantu bali endowooza yaabwe yamabega nga mpulira ogamba abantu bali bangi kaali kabinja kaali kabinja naye nga kasaanawo anti katonda tewali akasaanyaawo bikolwa byabwe bagamba tuli balabiwa akukyawa naye ng'ajja kuba nkyayidde bwereere naye ng'oli ku mazima kubanga genjogera amazima ne benjogerako weebali kyobola nkuwa ekizampo naleeta ono nga njagala ogenda omubuuze nti baali bakuleeta mu nkulu sekandi jebbi yaliwo bwakugamba nti jebbi alimba awo nga tukuwanise namumpanise ng'ovudde ku bano kati nga akakabinja kaabo awo bannanfuusi banatooli anatooli naye munanfuusi oyo y'omu ku yasinga okuleetera ondi obuzibu kati ekizibu ky'oli muganda wange yali muganda wange linnamu katono jebbi oli lwaki bidasa tomwogeraho linnya lwaki oga oli lutalo gwe ŋŋamba ekyasinga omuleetera obuzibu butalowooza talowooza alowooza naye tafumentiriza yes era bino byonna byetuliko wano tebyandibaddewo amazima ga Katonda singa yali asobola okulowooza n'ekyokubiri nga si mwerabize si munnanfuusi kino kigamba abatulaba naawe kennyini muganda wange tobanga omunnanfuusi kkiriza obwavu bukulume omunnanfuusi yakola atya ye muntu akugamba tukola bizinensi eno nti bayirayo kati okulaga omunnanfuusi kale kansembeyo kino okulaga omuntu oyo tuteesa nti bwe tukola bwe tuti ogenda funa percentage bweti eyo ya 20 eyo li ya 40 neyange ya 40 kati omuntu atuuka ekiseera nga percentage zonna azaagala kwe kwefuula kati nga abadde alina ofuna 40 n'owa 20 abagasse wamu ne baba nga abawa 95 n'agyeddiza anti ebyensi abyagala nnyo abitwale naye bw'omala okufuna ssente zonna abantu bonna ng'obabbye omuntu omu noba n'ebyobugagga sino tekikoma ku nze noono gwenjogerako David n'obunnanfuusi bwa kabinjaka naye ensi yonna lwaki omuntu omu aba n'ebyobugagga by'abantu obukadde 5 abyagaza ki anaagenda nabyo obyagaza ki gwe sooka okimbuulire awo tukubira kasenyanku kubanga ne bw'onookola ki gwe njagala ombuulire bw'omala okufuna obuwumbi 4 oba obuwumbi 1,000 nga bubwo ng'ogyeko okutya ng'okolerera bagamba nti gundi yasinga obugagga mu nsi nosanga abaana bali ku nguudo nosanga abantu tebasoma naye nga gwe ufunamu ki lwaki oba n'akawumbi k'essente nga neyibawo ali wali afa yeetaga obukadde 2 adde engulu oba 3 oba 5 wakuba n'emitawaana egimu ekireese ebyo yene embeera gyendeese wano olwaleero obunnanfuusi kubanga n'abantu ate nabo tebayambika kituufu nti ettima abantu be balisomesa ate mulimu ate gwoyamba ate n'addamu n'akwefuulira anti kyekino ekindeese wano ti be nakolera bonna bo bayagala nnyo okulya okusinga abaasooka katonoonye jebbi mu kibiina olwo mukitandise the heirs baani abo abasinga okukuleetera obuzibu n'omukulu oli bwe mwali mukwataganye mukulu yennyini nti mulimu nagutandika naye kati ate niyandibadde andetera obuzibu nga si bali kuba tewali ayasobola kungoba sisabangako mulimu ye ate yawuliriza bali naye abo abantu Katonda yabatonda atya wakatandika obbamanya anti nali muto nakola binyina esaalinga kati ate era Katonda mwebaza kyonna ebyantuukako yeebale kunsomesa byonna ebyakutuukako Mukama Katonda yeebale kunsomesa waliwo abasumbuyibwa nga kusoma kubasumbuwa yes katosobola kumanya bye wasoma luli
okubonaabona mu nsi asobola okuba school fees okuyiga. Bano mboogerako si lwakuba nina kyenjagala bampe naye mboogerako mu kubeewuunya. Obeewuunya mbeera mbeewuunya butajjukira. Kiki ekyakuleetedde okukuba oluyimba lwa abalogo? Kati abalogo nali ndi awo, waliwo omulenzi bamuyita eyasooka ku interview bamuyita ani? Kayongo. Ne bamuyita Kayongo. Ngendo buli ayogera ebyabalogo. Eddogo alisense muddawo alimazeeyo. Bintu bino byatandika 2020 nali ndi ku radio Simba. Nempulira nga nawulira bane ku Kaparaga oba yali akyaliwo Kaparaga. N'oluno omukyala awo yali akola wolokoso nga boogera Anatolius bamukutte n'engoye za lutalo mu ssabo era baawukanye. Era kati yemboozi nali sigimanyi ng'eginali nti nabavaamu dda. Ninawulira ku Simba era ne baawukanira ddala bubi nnyo okuva mu 2020 ndowooza bwe baayawukanira paka kati. Okimanyize gye nkitegere nti Anatolius yavaayo. Baayawukana mu 2020 era obutambi bwe buli bw'onoobunoonyo ojja buwulira genda ku Simba. Ne bitambula ku mikutu naye gyali ku radio. Yali si yagira mu COVID awo mu 2020 awo banga okutandika naye waalingawo nnyo Facebook. Kati byatambula ku Facebook, YouTube ne ku radio station. Ne TV ezimu. Ne ngamba Mukama. Ani yali amanyi nti bana kubanga nasangako David. Freedom City. Yona nali nganya okwogera naye. Okuva mu ayokana lwasooka okuddamu okwogera naye. Nali nganya. Naye bwe twogeramu. Ne twogeraawo. Nangamba kanenjagala njogera mugamba nti Anatoli oyo. Beba nga njagala omulaga ekyaleeta ye kyalowooza gende ekitali nawo nga bigambo. Nga mulaga akabinja ke yasembeza ke twaleeta katuyingiramu ate n'akafuula kake. N'akafuula akalungi. Kama sagala kwogera ku bantu banga Anatoli. Ngamba ono nno muguwa ddalu mu mutima. Bw'atyo bw'alowooza kansirike. Bwe yagamba. Saddamu era kumunyega nga ne mulengera bulengeza akola bintu bye. Nali mmanyi afunyemu aka-understand. Nagenda okulaba yennyini gwe batagala kwogerako. Ate ye amugobedde mu lujjudde era nga ekibalumiriza buki bulogo. Naye nga baletanga ebiboozi David yaŋŋambako sime baabwe mabege bamugamba munamu omwaka gumu ebiboozi byonna bya bulogo bya kisiru. Munga gw'omuwadde ne mubuuza nkuwa omwaka gumu kuki wabeera nange nagendako nawe mu ssabo ki bubulogo bukkiririzamu otya nga sigenako naye ku ssabo lyo noba ntufukamirako awantu tiwantugenzeewo. Lwaki oŋŋamba ebintu bigasi yange oyo? Lwaki olowooza bwotyo? Katonda ye n'ambeererawo bye baali bateekawo ffe bye tutamanyi bo bennyini ne babyerumiriza. Mu 2 ameka nze saali interested mu kyo nembivu saabifa nga mpulya biwulire nga nyumyako n'abange nti owulidde nkuba bagamba eryokanga n'etonnya olw'okumanya neŋŋamba oyo yooli kuba Anatoli namusanga avuba eyo ebuleebi. Anatoli gwamuleeta? Nze namuwa omulimu kibiina kuba yatuukira ali ku motoka ka David n'amugamba ndi muganda wa Sekandi. Ani agamba? Anatoli yali ayimbira. Anatoli baatusooka ne mu bidongo nze yansooka mu kubanga kulabako eyakafeero gye yali ayimbiramu ze nali sinatandika kubeera mu kibiina. Anatoli yayimbirako mu yakafeero bulungi nnyo ey'omugendoza eno ya Sekandi ng'omugenzi afudde okusa ku sitole nga bwekola ki ng'agamba David gyowaayi wangi ndi muganda wa Sekandi ndi muyimbi nange manyi yegwaba naye gweyita muganda we talina kika. Anatoli ate alina kika ki naye Sekandi yambuulira amannya ge ate amatuufu kuba yali yagamba yenza Anatoli yaseseggujja olwo olw'okuba Sekandi yeddira njovu ayisaawo ekikye. kati bwe yabeera ne David n'akyusa n'aba nga ye lujja era abadde Anatoli yase lujja nga yeddira ndiga ng'era n'anfuusa abatalina we banywera bannaaganaaga aganaaga abo naaganaaga si aganaaga nakugenda njogeza ku basajja bagambe nti ate nze siriyogera ku mutataniraako musango buli muyimbi mwagala abayimbi abasinga bonna miku sirumba sirumba muntu
nze njogera mazima Jebbi mbadde nkyakumalira Anatoli awo wajjira kali David ampita nali mpitawo bwenti ngamba Jebbi so kubanze nabanga nze ntambuza ebintu tugenda yimba wa tugenda sawa za tuli ku show yajja ku show baka stage nangamba oyo era yamugamba nti katulinde Jebbi wabaze wano beera wano nga yambadde kooti ziri awo n'akakofiira alina ne baka bush okukakasira nti muganda wa Angel okitegedde omuntu albeera mu kifaananyi kiri kyennyini tiwa Luganda n'aliwa era kyobola David we yabeera nga apaaminga enviiri ziri ez'obuyenge zasooka ekituufu naziraba n'Anatoli namulabako wamma naye n'aba n'obuyengo baziwatekozanga oba bazookyanga nezezinga zabanga za mayengo si mayengo olaba David awo nawe yakubira ayina enviiri ezo ze yakola nsitula ne mu video yange jazira kangende Bulaaya yalimu nga ayina yenviiri ziringa za baza abantu bagwanga ki ayina ngeji yazikolanga mu Anatoli n'azikola afuse rujja rujja Anatoli naye amanya ge bagangamba yosangayi sekandi yakingamba omukulu era bwali bawo oba nawulya nga yali osangayi baba ki osangayi Anatoli simanyi kibeddira simanyi bazzukulu baani okitegedde muganda wange simanyi babazzukulu baani kati n'olw'ensonga eyo mumuyingiza mu kibiina bwatyo bwayingira kumbe ye bwe yatuuka mu kibiina ne balowooza nti omuggo guba gwa Nalonda natema abataliiwo natema talina nasuula mbole yakera n'akwata omuggo gwe n'agwetemera n'agukalakata naganjagala gube guti kati ate Nalonda agwagala okusinga eyagutema otegedde muganda wange kati n'olw'ensonga eyo n'olw'ensonga eyo abannanfuusi bwe batali bajja mu kibiina abeera bangi kakati nze omanyi osobola okuba nga wali mulenzi muvubuka muto kati ate nga abamu bakusinga emyaka abalala bali ekibiina kibamu abantu 30-40 ekibiina bonna baki abatali bayimbi kati njagala obale musobola okuba n'abayimbi nga 8 abasookawo oba 10 bana basooka otusanyusa aba no by the way oyogedde ku kintu ekyo lwaki abayimbi bana abasookawo batunyumira nnyo anti enyimba zaabwe ziba zitunyumira ddala baba batta obudde ne bakola ebituufu kubanga baba bakyayagala ekyamazima ku live band nga abantu bakuba lukoba abayimbi bana abasookawo tusanyusaawo balina ne bu active bakola awe ne bakitinga bulungi nnyo nnyo abalina onnyumisa era ensonga mulonda quality oba olumu n'omuntu okusaasira n'ogamba wano ng'ayaayaana tomanya anaatereera abo bo mubawa ku ssente olabamu abanene mukaaba bafuna bw'obanga omuntu abakozesa muntu mwerufu ng'asobola obbasaasira kati obadde nga abayimbi baba 8 abasookawo oba 10 abono nabo batono timoga bannaye wajuka ekibiina kiyinza obamu ne basitabana bali abadongo 6 abo tuli mu 16 onoogenda okudda ku badrive abasitula ebyuma technician abavuga emmotoka ogatteko n'abayimbi mmwe n'abalala nga muli 30 kudda waggulu kati obukulembeze obwo ng'akulembera awo emyaka okyalimu 23 24 bw'otaba oyinza ofuna ebizibu ebyenjawulo 25 ng'ate abakusinga abalala bali waggulu na myaka mukola n'abantu olumu ng'endongo bagimazemu emyaka 2 kati kisinzira ku mutima gwa muntu bwe twajjira awo nga be baliwo ate be bali professional mukuba olumu gita mukola biki bwe bityo kati gurupu bwetyo bweba ebangazi kituufu okitegedde kakati munnange eyo tuyiseeyoko kati nali ndi awo juzi nga ndaba Kayongo abantu babimpereza ku simu yange wange sajja nga bagamba balumiriza bino gwobimanyi konze bye boogera kati nze sibimanyi naye ate baba byogera babimanyi kubanga byaliwo nze nga siriiwo okitegedde nzisobola biwakanya nga ate ababyogera we bali
mbandi awo nga nanatoli bali muko kibinya amalogo gali bwegati kati juze mbandi mu interview bambuuza ekyasinga okunnuma njogera amazima ate wali abalowooza munina bye nenoonyeza ng'oyogedde amazima kiri kintu kyannumanga ekyo nengamba bano si ttiimu malogo bakubira bakomentinga wali abakanga balabaga omusajja temubaako kyebakuwa awo neyaŋŋamba lwaki omusajja tabaako kyakuwa n'omuleka neŋŋamba mpeeki gwe bw'otunulya faawunda waliyo director atandika omulimu ng'agenda ayagala kulya bukunkumuka nga director kati nze ndi mu level z'okuwaayo nga natandika mulimu tukole olaba bikwatagana nze ntandise olusuku nsambula kisambu ky'amatooke tulimye noonya tugende mu maaso kakati gwoŋŋamba otya nti ate nze siina kufuna mu kye natandika wabula ate abazze ebbali be balina okuba nga bakifunamu olaba kiba kyabwenkanya kibale kijja kakati alina omala n'ogamba nti olusuku lwamala okuloka kubanga olusuku terwalooka nga siriiwo lwalooka wendi noteekako n'amatooke nga wendi ng'olwo abakubira amasimu obamanyi lindako kakati oli agamba lwaki omusajja takuwaayo olwo antemereyo amatooke nga 2 agampe mu lusuku lwetwasimba yiika 10 nga nina okufunako yiika 4 kati ontutemereyo enkota z'amatooke oba emmotoka nti iyo gitwale nkusasudde bewatuuyanira gundi olekayo kubanga olwedde bandeka dda mu bizibu saagala biwulire etyo jebi wangi wamu olwo abakubira ng'obamanyi abamu oba obamanyi babalira nga balina ebiteeso sajja muleke oba musajja waabwe si wange kubanga ayambye bo n'otuuka okuwuliranga musime bino babikoledde bano abamawulire mmwe ensonga lwaki nalingana muganda tewanga nti ndi muzibu mu interview yasooka kituufu n'okufuna obufunyi okwogera naawe nga neetamwa dda nga buli wamawulire ajjanga nga mutego akugyeko interview omusajja omulaba kyagenda okukola genda osolooze ekivulu genda osolooze ekivulu ne batandika okusolooza ebivulu ate abantu abannanfuusi balina endowooza y'ekijega mumanyi lwaki omuntu asobola okuba akubanja emiliyoni ezi oli n'agaana omumusasula wabula naawa azze omukwata miliyoni 10 oli n'agaana okusasula emiliyoni 5 oli zamubanja zitalina nati n'agenda awa abazze omukwata oba omwogerako nti omugagga gundi ensonga njigeraageranya ne ku masanyalaze gedda nti oli yagaananga osasula amasanyalaze emitwalo 3 ate naawe abana bazze okugasalako 5 kati kyekiri ku mbeera z'abannanfuusi liri kuki kyekiri ku mbeera z'abannanfuusi nti oli yakoze oba biseera bimabegaawo bwe nali nga mbitandise nga naakavaayo sanga waaliwo n'omukisa ogwanizemu ne tukwatagana kuba nali sibyagala naye ng'ate oli agamba oyo alina okufiira ku ttaka kuba mumanyi talwana lwa kino byanfuna alwana ne ku kyokola akimanyi kyosobola okukola mu mulimu guno wakiri akirinyire ddala bwati nga buli awandibadde okukeera enkya n'ovaayo booti bagambe nti gundi wuuyo awo wayingirawo dde enzikiza jebi wangi omuntu asobola okusiranya naddala mu music nobanga n'eddoboozi lyo libulyayo eddungi bwe lityo waliwo omuyimbi munene bw'oliba ofunye chansi nga waliwo ensonga ebagasse bw'oliba nga omukozeeko interview ndi kugamba nti omuyimbi oyo gw'okyazizza yampa kasitole kano genda okamubuuze nga buli wagenda bwati okuyimba nga tunyumya bwe tuti naye nga bwakwata microphone yatula ekigambo ng'obulago bufiirawo naye nga nayiika kayimbe nekigaana natuka butusigenda ku stage endulu nevuga banambaki nga ne bamuyambako nayimba obuyimba butono naddayo ng'ate muyimbi basajja bakabejja betulina mu industry music negaana eddoboozi negaana okuvaayo nerigaana kati abasajja bonna batunuulire era abimala abaloga abantu baluwulire abayimbi abalimu balamu mugende mubabuuzi wataddemu jjajja lwe Lady Banton Papa Abdumulasi Rocky Giant Abdumulasi yakuba Lady Banton yakuba nali mu kyalo Lady Banton yakubira oluyimba lwa ti imboro kawawa
Nonya mane. Nonya mane. Ekisuze ekirebweru nonya mane. Mawulira byonna bibeera fane. Nali mu kyalo. Lima ne ndulya ku radio. Bajja bakunyumiza emboozi. Twali Kalangale. Mwami Abudumulaso. Yanyumiza emboozi. Erimu eby'omu Amerika. Oyo nyine ennyimba ze zonna zonna zimanyi mu mutwe. Nambuulira endongo. Nga byonna byayogera nga bimu nabiwulirako nga mmanyi banyumya biki? Binyumi. N'abinyumiza. Naye saamutadde mu luyimba nti mu nsobi. Gwe noonya abantu abo ojja kwogerako nabo. Wagenze n'oyogerako n'omwana alimpa. Mwana alina eddoboozi eddungi. Alimpa alimba bulungi. Nze n'okusooka okulaba alimpa. Namulaba nga bampereza katambi. Nga ono kyali ayimba akayimba kammwe. Ng'akuba gita akamataala. Ng'akuba gita ng'atambula omwo ng'abantu bamuwa ssente. Era ayimba nga nnyo nakola kiro mataala nawe yali amaze okkuba oluyimba olw'amaanyi. Yali ayagana akayimba ako akayimbe wakiri oba tukaddemu. Mugamba bikyali biwanvu. Yasooka wa David n'amugamba akayimba ako kooli kajja ebbigo bw'onoonya. Kakati bw'omutunuulira bambi bikutiisa. Motoka ye yafuna akabenje akabi ennyo. Lady Grace n'afa. Mwalimu Kabuye n'omwami omulala. Mu budde butono. Ebintu bino binakuwaza butaveeyo kwogera. Ku masitaani gali mu mirimu gye tukola. Tugenda kubanga ffe twetemerako ettaka. Kituufu. Nze nasazeewo okubeera saddaaka kubanga nze bansaddaaka dda. Bankolera dda zi saddaaka. Ez'emikolo gyabwe. Bulaniki Benz eyasooka okuyimba oluyimba ng'era avudde mu Daheyazi omwo nti wano munno wamusalira mbuzi omuliise kayinja. Ndukukubiremu? Sooka ompeeko awo. Katonda mulungi era namugamba nti ssebo akayimba kali ke wali wayimba edda ng'onjogerako abantu bwe mba mbagamba nangamba gwe kakandawo kankanoonyewa. Bulaniki Benz nga bw'okanoonya naye yali mu Daheyazi. Yali mu Daheyazi. Ate ye kyekyamuddusayo. Ajja kigamba. Abalabi ba Lubalusewa TV tuli ne JB byekwasa. Wali kakagona wano. Urbe. Munno wakola damu kauli. Abatulaba ye ani Benz Bulaniki Benz bafunira obutakkaanya awo bafuna obutakkaanya nabo bwali buwanvu era wano munno wamusalira mbuzi omulise kayinja imagine. Nze kyovola wali abantu bentunuulira ne ngamba kale bano oba ensi singa emanyi oba singa batunuulira mu kiti ki. Naye abatulaba musobola okufumiitiriza ne mulaba nti omuntu asobola okuvaayo n'ayogera ku muntu n'omunenya naye gwe sooka weebuuze abantu bameka. Era ntera kigamba abantu nti osobola okunenya nti nnyina ensobi ku muntu bw'ati naye sooka weebuuze omuntu oyo lwaki abantu babeera nabo tawangaala nabo. Kotwa naye tugamba nti jebbi alabika byayogera alimu obuzibu oba alina fitina. Naye kati bw'otugamba Anatoli taliyo. Nze fitina omuntu gwe nakeera enkya. Fitina omuntu gwe nakeera enkya yali muyimbi munnange. Lwaki namwagalizanga ebirungi kati mufitine kuki. Nze yagenda mu studio ewa Dr. T nentandika oluyimba gunsitula nga takyamanyi kigambo na kimu bye twakolanga nga tubikola ffenna. Luyimba ki? Gunsitula. Gwe waluwandiika? Genda obuze Dr. T sinze sigambe namuwandiikira. Naye oluyimba olwali tuluyiiya manyi twabikoleranga wamu netufuna akayimba ako. Kakati wetufuna akayimba ako tukayimba ne mugana yola David ye yika ayimba nyimba za mukwano
nze njogera nnyo ebiruma abantu ku mitima kituufu kitegedde kati ye namugana naye ne bw'olimba ennyimba n'ozimalayo tolimba kayimba kaffe kali tondabira wano wendi tolina luyimba lukasinga tondabira wano wendi naŋŋamba kakati tuba tukyalawo tubivuddeko ayimbye ennyimba ezaaliwo ziyamba zanyonyogera biki kati aleeta akayimba kakolasi k'eŋŋumba zange gwoŋŋamba mu nze nsolo mu fitina buli muntu agoba oluyimba tukayiwa tukola bameka bingi bye nakola kubanga nabyogera pozi ngoyagala mbiddemu obadde okyali waneeno andi nkulaga bwe mmaliriza nkoze bulaaya kale okuba neesiba ku ŋŋumba zange ntulukola ne lutunda bulaaya kange ntukoze nduleese lutunze kati atuuka ngamba naye gye byakayimba kaffe kali ke twabeerangamu mu byokusaaga kewagamba nti eriba hiti nategedde kati hiti goziina eŋŋumba wadde balugobye ntulwesibako babe ntulukola lweŋŋamba nga simanyi kyendikuwa nasulanga ne ku kapeti wali lonki neekwata ntufuna sene empitirivu n'agula ennyumba naŋŋamba n'okutegeka kwe nali nteekako nfunamu sene nkuveeko nzire mu kufuna nga ssente nga dayirekita ow'okuntikko omwaka mulamba nenkola olunaku lumu ate olunaku lumu ntulwogabanira wakati n'ogumu ekitundu ogwasigala n'agamba ayagala akasanvu ebitaano natunuulira omusajja bwenda twali malumu ye teyamanya lwaki saamunyega lindako luno lutalo bwe nti David ani gyebyo ntwala sipi mwakola omwaka mulamba n'oku lunaku lumu emyaka 5 nga dayirekita nafunamu olunaku lutya n'okola sho shemu kyokka ekyantiisa ennyo nakola nnyo ku ŋŋumba zange eyo okuva ku luyimba kudda ku lonki amazima ga Katonda mu ggulu nga n'okwebaka seebaka lonki ya ŋŋumba zange yes omusajja oyo nannimba bwe tufuna ssente bwe tunakola bwe tuti naye weewunyine bwe yaŋŋamba nti nguze ennyumba mu ssente zino tufunye aga Katonda mu ggulu saanyiga Katonda ye mujulizi wange namuwanekaga bwe nti kuba yaŋŋamba nguzeemu enju ne kati kyogenda okukola nga bwe tuli tutanze kati okufuna ku ssente kati ne bino ebyokutegeka byobadde wenyigamu ne bano olumu biyinza okubaamu obuzibu nga bali babikoze bubi naye kati engeri naawe gyokirimu ayi nennemererwa kati nga bw'oli gwe dayirekita wakuntikko obaye tofuna ssente ekyakuyingiza mubiri kati tandika okubanga ofuna ennaku 4 mu mwezi buli wiiki ng'obamu n'olunaku tubamu nez'okutegeka naye nga mbamu n'ennaku zaye nga 3 era nga simuganye kunsinga oba 4 ennaku 3 kuba 2 zabanga zakutegeka mu wiiki kandi kitegeeza ali asigaza n'ennaku 4 nankola mu lumu okutegeka kyekiriwa okutegekera gurupu kutimba kulanga mulango gwononye mugendo okukolera yes kufuna bifo bwe bityo radio omusajja nga tuvudde wali ebyema bigasagala kubiddamu kubanga kyemmanya abantu babiwulirako omusajja oyo munnanfuusi ate kyenavudde nzijukira ennyo ekigambo kye yaŋŋamba nti nze amabanja tegasobola kunnemesa promotinga nnyimba zange engeri gye yali akyogeramu yali nga ngeri yakulaga kutegeera lwaki tiyalinga alaga nti bwe lwimba luba lukutte ate ono nsobola omusasula nze nga bwe nkitwala bwe ntyo kumba alimba era yensonga lwaki yaŋŋamba kuba yaŋŋamba bwati nga tutandika gurupu olwo mulumbye mulumu mugamba David bangamba naye tusobola okukola gurupu yaŋŋamba okakasa nti nze yitamu naŋŋambye nga bwe tubadde ne bano so okutwala abantu tugattako bwe tuti tandika ekibiina nasooka nagira bwati nalina omwami bamwita musi Joseph andize byange bibaako obujulizi kubanga tomanya byankya kituufu okitegedde olwo mulumba akkiriza mulumba yasanyuka nnyo kyava ŋŋamba nina erinnya lyange naye onze erinnya ki the hairs bawakayima olinayo gwe erinnya kati nze munnange ekigendera kyange tekyali kyakutuuma mannya gange bibiina kyali kyakuyimba nakukulaakulana kati nze erinnya linkwatako ki namugamba bugambe atugende n'eryo toba oyina ki erinnya neŋŋamba isoke naye bw'otandika okutegeera kye bayita David Lutalo kizimbira ne ku linnya the hairs yayita bawakayima bwe bunnanfuusi wakayima bw'omanya ebyafaayo bye yabanga mu kulimba kituufu mujjukira ne mu butabo wakayima talimbi alina kyanoonya akulaga kino gwe siga nze nja kukoola
bwe kiri gwe kola nze nja kukungula nga Wakayima alinda mu makungula kati mwami Wakayima ge magezi ge yatuuma ekibiina kye ku Feransi era ensi kyobola agirimba neyeefukamiza mbu alina empisa kati nga mulaba omusajja mwetowaze nnyo wampisa yeetowaliza gyabba bw'aba nakukanda ssente nze amanyi lwaki nabagamba sigenda kwogera kubanga ate abantu abasinze okumpaliza kugenda ennyo munda abo bennyini buli avaayo naŋŋamba tewandyogedde nga nzijukira n'ebyannuma edda era omuntu yenna ali awo nga nsuubiramu obutayogera gwe biveeko busime bakuweyo kye bakuwezo levo nazivaamu kubanga emyaka 11 gye mbala kati ngaobaddewo nga tebakukubira nti jangu bakuweyo babadde banyamba ki omuntu bw'akubba mwami muganda wange n'akubba n'ajja mu nnyumba yo n'abba ebyomunju n'akola ebikyamu byonna mu makaago ebikolobere bitakoleka oba ne bakutemula n'okutemula ne batwala buli kimu ne bakuleka ku kitanda oba olumu ovudde ne ku kitanda ng'owenyera baakutema oba baakukola ebintu byonna ne famire yo ebibye ennyo tayimu bwetuuka n'omanya omuntu eyakola ebyo gwe bw'ojja okumwogerako gwe mubi ennyo okusinga eyakola ebyo abatabitegedde yayinza okulowooza ekyo kyogamba nze ndi mubi nnyo okwogera abankola ebikolobero nze nsinga okuba n'empisa embi nze ayogera amazima kale nzikiriza nze mubi kubanga nzina n'eŋŋombo yange nagamba nze mubi kambeera omubi mu kituufu omutonzi ali waggulu alaba ebituufu yanaagulamula kubanga guli mu kooti ye abantu b'ensi bo bagenda ne bagamba nti bamala kutegera luvannyuma ng'obudde buyise mbwolwatte omwami nalumanya abasajja kuva dda bayimba bannyonnyola ensi omulimu tuli nnimiro z'okuvuganga Kafeero ayimbye emikwano biki beefuula oza babanga basaaga buli omu yabanga n'ensonga ze kiba kituufu abantu abo tutandikidde okumanya nti oli ayimba kimuli ku mutima nekyalabyeko nekyayisiddwamu abantu tulina obulumi lwakusirika abaleba lwasewa TV tuli ne JB Byekwaso olunaku lwa programu nsonga ku nsonga tumuddidde nate tusobole okuba nti nga tulaba biki byazayitamu ebbanga lyonna sandyogedde lyeyamala mu the airs wamu n'okuba nti avudde mu the airs lindako sandyogedde bensirikidde banyambye eki baali bategeddeko abaana bange bwe basomanga nze yatandika omulimu nga bo bali mu kulya ssente kiki gye baali bategeddeko obulumi bwe banteekako nga bampayiriza ebintu tubyesaakola jebbi baali bategeddeko emaziga ge naakakaaba ku nsi nga ndowooza ku mbuzi gye bansalira jebbi baali bategeddeko obulumi bwe nafuna nga bonna ababikola ababyetabamu nga nze nabasembeza wali baali bategeddeko engeri gyensafali nze nga omuyimbi eyayimba ennyimba ne zitandika nga abantu banjagadde bategeddeko safalingi mwentambudde paka olwaleero abo abayogera sandyogedde waliwo yali ankubiddeko ku ssimu n'angamba jebbi watandika omulimu guno gwa The Hairs gukulaakulanye gwe faawundo ow'okuntikko kubanga nze faawundo ow'okuntikko ne lutalo teri wakubiri abala bonna twaleeta baleeti bonna bawulira kati abakulu abalaje nakyovola nze kati munnamasaka sisobola mwogerako omwami oyo kubanga yajja nvuddewo we nali nkomye weyatandikira ebibye biraba ku mikutu naye size kwogerera ye wabula ngezaako okulaga obunnanfuusi bwabaki bw'abantu betutambula nabo nagamba sigenda kwogera nsonga zino nakuwoomereza jebbi kikye wali ojje mu The Hairs noga kino nakifunayo ti maka gaagano mu motoka yiino mu The Hairs ebirungi bye nafunayo nabifunayo by mistake kati nga nayimba ne David eze ennyimba ate era zaali zange kuba n'okuyimba nange yali amanyi era nga bano abantu be bayimba nabo just kanyimbeko nono kyali wange naye lwedde nali nawe era oluyimba olwatugatta kanguma omutima nali natandika nalwo wale lwatugatta kale ekyo sobola kukigaana oluyimba lwatambula ne lunyongerako levu nze nagamba enjogera maki bwe mba nga soogedde mazima kitegeeza alamuzi obwenkanya ajja kungatira
byonna byasaanawo sina kantu keniranga nakajja mu daheyazi okujjako ennyimba okujjako ekyo kyokka era nenyongerako endala nyingi nanjwe mpangise ennyimba zonna nyingi ozimanyi kati paka wetuli kati kiroto kyakafeero byantalo magumba bakazi bambale obubina muwalaggala ennyumba amaalo wamma bannamasaka tulina amaalo zonna ezo omwana webuddu mubangi gwe nnonze mwana webuddu waliwo kati tulina kasenyanku omanyi ennyimba nyingi ntuuka nemba nga sizikola yali ab'emikwano waliyo kati this time tulina abalogo abalogolo soko lutuwemu wano kusimu essimu tututegeera oluvannyuma lw'ebbanga eppanvu bamaze ne beerumiriza obulogo ndowooza muli bize mwekeja muli bize ndowooza muli bize abalogo bakuno kati muli bizeeyo awakanya eddogo attention bwino nga nsumulula awakanya eddogo attention bwino nga nsumulula oyo jajja ready ba naye wagenze noyogera akata ako kankubye oyo jajja ready ba Tony oyo jajja ready ba Tony ennyumiza eddogo nga nze muwakanya bwe yalaba nnemeddeko anzijukiza akali abayimbi balogo kitegedde ssebo kati awo we tuli ennyimba weeziri for sure you are talented talent yogirina ebikunyiga ekizibu kye twafuna ku nsi kwekkiriranya mu nsi ronda sayidi gy'ogwako nze siri kirumira mpuyi bbiri omanyi kyaŋŋana okugendako mu kibiina ekyo wadde we baakoledde olunaku n'olumu nali nkivuddemu nga kati nnonaki gweosobola okubanga abasajja bangi tobalabangako nga bazimba amaka amalungi nga tebagasulamu bali mu kazigeyo gye bapangisa naye nga famire ye gyeri nga yageesonyi tobalabanga bangi kituufu ng'amayumba gyegali nga waka yavaayo nga ne famire ye naddamulagaba bonna bavaako naye nga amaka gage malungi yagakolerera n'agavaamu oyo aba asazeewo okusalawo ye ku sayidi egwe oyinza omuyita omuzibu olwansonga totegedde kyayitamu kale omuntu walekera amaka ge n'agenda mu kayumba akabi oza aba musiru aba alina kyeyeekengedde mu maka ago nze bwe mba nkwagala muli nze mba ntya omuntu eyali anjagala ennyo nfuna okutya okw'amaanyi nga twafuna obutakkanyanga bunene ng'ate tebulina bwe bwava gye ndi okitegedde nga buzze mu mbeera z'okutwawukanyamu nze mba ntya bwe naabeerawo enkya ze mba ndabanga ndaba neekengera bwoti mba ndaba siwera we ntudde oluyimba olwo okulimba wamaze kufumiitiriza bino ebitambula anti bingi kati bo bennyini beerumiriza amalogo ono Anatoli yali antutte ku malogo ng'agenda kutta mukama we lutalo mukama we nansuubiza akasente nti omponyezza nga byonna bya bulogo era oli abanja ssente lwakumutaasa ddogo bwe mbiwulira ono Kayongo era bwe mbiraba ye sente zabanja zakutaasa mukama we yes bwe ndaba babyogera nti yali Anatoli agenda kumutta era gonna ge gamalogo kyenagga nti oluvannyuma lw'ebbanga eppanvu abantu bano bamaze ne beerumiriza ki eddogo bo bokka na bokka kubanga bazze babizimba bagamba guluma yaguzza kyosiga kyokola ki kati bo basiga obulogo ng'ate befuula balina eddiini kiki kyoyinza okujjukirawo ku David Lutalo ekirungi anti ebirungi byonna yabyonoona oli ku ngombe eno nti bw'okola ebirungi bingi n'okolamu ekibi kimu anti waliyo ekibi ono teyakusi kibi kimu ebibi bingi bw'omanyi okukeera n'obonaabona ne bagoba omwana wo fiizi naye ng'olina we watuyanira emyaka 5 ng'ozimba mufune kitoofu ng'ate tokusigama nti wajja buzi wabula nga gwe nannyini kirowoozo mulimu mukole ng'ate mwenna muli bayimbi era naawe ng'ennyimba ozikubye mu bantu mweziri
nga jesse wali nnyo kye mulina kwongera bwongezi kukola gwe weesiga otya ati pulobulemu y'abantu abo lwaki bino birina omutuukako buli we weesiga omuntu omubuyabuya okusalirawo lindirira baakafaya eyava mu babuyabuya be wakulembeza buli we weesiga omuntu nga mubuyabuya yes suubira results ez'ekibuyabuya gy'oli gwe wena atulaba JB agamba nti buli we weesiga omubuyabuya ababuyabuya be baliwaawo muda atafumintiriza ng'agenda kwogera nze kati byenjogera omuntu ayinza okulowooza nze sirina kye nejjusa kuba byonna mbimanyi mbiyiseemu njogeza ku mutima njatuza kamwa bandibadde ate kati banjagala nnyo kubanga bwe nnyongera okutoowolokoka owulira era olwo yabadde aŋŋamba nti lutalo bw'abaako kyakuwa biri bye naggambye ekyo saagala kukiwulira talina kyayinza kumpa bwebanga percentage yali ya 40 nga inafuna 60 kati bye bagabanye byonna 40 yange basobola ogimpa balyoke babeeko kye bampa golaba balina kye basobola okumpa oba weetegereza nze nga nze siri wakuweebwayo nze ndi director mulina gabana percentage yammwe gye mwayogera kati biki byongamba genda bakuwe olwokuba bamulaba nti kati yagira ebyobunanfuusi yewaŋŋamya n'akola okuba ow'amaanyi nti ayimirire si kibi nze simunaako buzibu era David tobeereyo nogaa nawulirako obubi ng'ofunye erinnya nali nkikwagaliza olwedde okimanyi wabula njogera ebibi byo bwe mba nnimba kasitawo oli mulamu tatera kwogera yamanyi kuba nze namulaba ku TV nga nkyomera ne Fifi da Queen program njije ala kitaka nayo cyane jerega nnyo mbiya namulabako da naye abantu abefula naye omuze wabula ankugamba ekigambo kino olwaleero kitegeeze lino somero mbadde mu kusoma kituufu singa David yali awuliriza nze wemba n'omuntu tulese ffenna abantu gwe tulese akugamba atya bwe sikwagala ngate ffe tumuleese ate nga ffe twamuwona omuntu agate kuba yasooka nambuulirako abantu baŋŋamba gwogenda okunzijawo ngeri gye tuyimba ffenna bwe baŋŋamba naye kakati ze tesibiraba kumbe bambi bajja bamukuzaako ekiboozi kati ye bambi obutalowooza bingi nze atakwagala ki ekintu ala wa Dr. Tinkuyimbire gunsitula gwe omuyimba afuke hiiti wembozi ewaganyo giŋŋamba gunsitula anti Dr. Tiamuwa offer ankubira essimu olw'okuba nali ntaddemu nnyo amaanyi ku ŋŋumba zange luhiitinze ate nga ndeese ne Bulaaya naye ahiitinze twayimba naye olugye bimanya kakati aŋŋamba maze okukkiriza nti hiiti kituufu fenna tuli bayimbi b'amaanyi tuzimanyi naye akayimba kaffe kali kewagamba nti eriba hiiti si kyakajjukiramu kintu nakitya kimu bye twayimbanga lwelwo ogunsitula aŋŋamba kati ky'oba okola jangu Dr. Tiampadde ofa omwami omumanyi muyimbi w'amaanyi va ku kyokuba omuyimbi w'amaanyi producer w'amaanyi nnyo nze kyemmanyi akwatiridde music industry ya Uganda webale nnyo Songo Factory yali wali Mmengo nga ku CBS awo nodda wali bwe watyawo mu kkoona naŋŋamba ampadde offer jangu yankwesanga nga 6 natuuka nga oba 10 ez'olweggulo naŋŋamba ng'oluddewo okutuuka ne mugamba naye wakinsuddeko buki nange mbaddeko gyendi naye nzize genda omwabuuza omwami Dr. T nze naggambye mba n'obujulizi waliwo omukulu Abdulmurasi waliwo omukulu gwe bayita Anesti waliwo omukulu gwe bayita Sava Kalimu akuba kati Uganda tagirimu ali bweru naye ku bantu abo bana ne Dr. T eyali producer omwami oyo be bantu bameka bana sinza kubulwako mwerufu ajja kwogera mazima bwe bambayinza oba baagala okwogera naye nga balina bye bagamba gundi oba nakitwala atya naye ku bantu bana toyinza kubulwako mwerufu agamba nti ekituufu ate bonna era beerufu
kuba tewali kyekikujjako singa waba bakubuuzizza nti kituufu jebbi kino yakikola ogamba sijayingira mu byabo naye kyonna kiraba okitegedde obutayingira mu ntalo oba tolina gwokosezza nentuuka adokita tinakwata ennanga nentandika okuyimba nze kennyini tonnabira wano wendi badde nagaana nga ningeeyawumba nga balala mbalaba ntyo ddala nalinga nina omuntu afaakakya mungu bwe ndowooza sijja kgenda mubasagala biyimba ebintu ebyo binyiiza bunyiiza otegedde era omwami saava yaŋŋamba jebbi banange mpandikireyo akayimba ne mugamba kayimba kano kaali kaffe nga tukakola babiri naye no yagenda okukayimba naye oliba olina kyoyagala ng'abantu naye saagala okitwale nti kiina ekyenjawulo kubanga nze bwemba nina omuntu muwanyo respect mba neetwala nti yenze kyesaagala kunkola siyinza kikkola naye bo bannaffe abatatya oli n'asalawo gwosiraane oyavuwale yazi agaggawale okijja ku kiggo ogwo mutima omubi we gutyo ogujjawa lwaki oyagala oddeyo wakaawo obuusebuuse omwana wo daddi akuliseyo n'ebintu ng'ate oyagala owa munno yabeere ng'akutte ku ttamaka abantu mmwe abalowooza muno tugenda kubeera ku nsi muno nga tubikkirira ebikolobero yaze mbabuulira mwenna bannayuganda ebintu ebiba bisusse bagamba ekimala kikola ki kimala bagambe no baga nti leero kiri wange uddako kiri wange leero kiri wange nkya kiri wammwe ate si kyekyo bingi bye batunuulira ne batubisaako amaaso naye ng'ate omuntu asobola okwetaasa tulina abantu betukolako interview nagamba nze nali sisuubira nakujja mu kamera naye embeera ekusukkako nojja mu kamera era lwabantu bamaga toyogerera mu kamera lwaki oyogerera mu kamera naye oba oliawo ngaomwana waabuze nga akubidde essimu olowooza tayogerera mu kamera omanyi aba yakwogera emirundi emeka watali kamera otegera ekintu ekyo kale oluyimba oludde wafunayo kasente kalu teri kyenafuna eyo n'obuntu bwe nalinga eyafunayo ebisiraani ebyaleeyo sinza nabitegeera nkubuulira nakola studio yaggwawo kimu kimu nga ntunda nnanga nentundo akazindaalo buli omu nagitunda biwagu studio teri kintu nakimu kyensobola kukulaga badde ngenda kubuuza nekibuuza ate nga ngenda naye kubanga nebuuzizza kubanga nzijukira mu luyimba wali kiyimbyeko nti ngenda kubuuza nti neddogo gyeriri nenzijukira nti wagambye awakanye eddogo attention bwino nga nsumulula buli muntu alina omulogo we kyenategedde ensajjudde bannanfuusi abannanfuusi be bakulembedde emikutu gy'ensi mwe tutambulira kati naye abatula ku Luwalusewa TV amalogo gyegali zeno jebbi amalogo gyegali naye ne Katonda gyali jebbi osobola okubeeraawo naye nga Katonda yakuumi sinsobola lwaki njogera nina amaanyi kuba nti nange sibeera njogera nina amaanyi kubanga nyinza okubanga munengamba Katonda yakuumye nga naawe olowooza njogera nina amaanyi kubanga mbw amalogo ge nina amazito kyembadde ati neewongayo nategeera ekituufu nemmanya nti ensi yonna ne bwe wabeerayo abalogo teri kintu kitaliiko bukulembeze nemmanya nti ali waggulu wa buli kimu gy'ali omutonzi wa byonna lwaki njogera ebintu bino era bw'aba yanvuddemu mba nina okusiraana kubanga yika gwe neekwata era wuliriza akayimba kange bwe kali bakayita nyimbiramu Katonda nakirabidde n'okwogera naye akayimba ka Katonda kabadde nga nakumpe waawe nnyo nga kakuba wamanyimbiramuko Katonda 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 ebirungi byankoledde Katonda taata olutatadde Katonda mukama wange siimye byonkoledde bitwala bingi oyo teyatuuka okusiima okwange lyerina eddoboozi nebyotonnampa ndi mugumu nti ojja kubimpa antansa emingozo bano nompisa mu mannyo g'okufa mutuloma tumbiga ekiro nontaasa ebyewalula ag'amaanyi g'ababi gemmasira baano gantasa omukko mpagwa buwa so nga gutunda buwanana gwe buuza abakirozaako
mu covid ojjotende nombuusa emisambo gy'ensi saako ennyange zasamye lwaki sikwebaza zani gwokuuma otyo ezadde ompadde entasiima ebulagiwa wammanyimbiramuko katonda 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 ebirungi byankoledde taata olutatadde katonda katonda akayimba nagamba ennyimba nnyingi ate olw'omutonzi era kumpewo kweruli kyegambye wabanga asazeewo nti genda oyogera amazima naye abenkanya obwenkanya mu nsi nabujjamu okitegedde yogera amazima obwenkanya mu nsi nabukola ki ne bw'oliyogera amazima buliba bulimba. Okay, Moshi Media yetuteekamu ensimbi bano abakola ku bifaananyi basangibwa Matuga. Enamba zaabwe ziri ku screen yafaawo osobola okubatukira osobola kubanga bakolera ku bintu ebyenjawulo okuli emikolo ng'egyo bakwata emikolo video coverage okwanjula embaga graduation baby shower ate namwe abagenda okubanga mwesi mobile 26 besigise ne poster bajja kukolera poster ez'omulembe ngammwe abamasomero mujja kubanga abakolera brochures obutabo obwo documentaries bwona Moshi Media ebikola jebbi wanso David Lutalo nakubira kasimu nobanga yonge tuli wa nakubira kasimu nkakwata nagaja ngo tuogere sisobola go akatonda namukwasa katonda katenze njogera naye mugamba ki naye bwankubira tosonyiwa sisobola kuganda kuba ayinza okubanga mukwekuba mutima ayinza okuba ate kuluna ina kyangamba nti munnange wadde byonna weebiri naye ate waliwo abalabe bwe bati togamba nti nze kyekiyinza okunkwasa essimu yenkiwulire lindako ekikwasa essimu nti ayinza okuba talina abalaba baga nti leero sinze si leero sinze togamba nti nze engeri gye munnange gyoyogera ebyo abasajja bayinza okujja ne bakola eki n'ogamba nti omusajja gwendiko nze mmanyi byoyogera byogere ekyo kaje kiyinza okukwasa essimu kuba tomanyi ayinza okuba akugamba ki ne meeting nno bwakubira nti jantuyimbe nyina sho tewali sisobola kyova olaba ne mama Fusa bwe yankubirako nga bayimba ku Serena namugamba obulwadde ekifuba kinnuma senyiga naŋŋamba oli ne mugamba asiriiwo mama Fusa ngene nkola rehearsals luyimbe ku Serena mwezi osho neŋŋamba siriiwo nali nfunamu ki bwe nandiyimbye kati nenvaayo nga bagamba wayimbye ku Serena kati gwe wabadde ogikuba soboddemu tiwayimbye ku Serena gwe wabadde ozza okutukuba sho bulaba mwana muno mu nsi tube mukwekkiriranya ojja kufa ensi ogirekera ebizibu naye nga tosanga wandibaddeko kyoteekawo kati nze Musa anunula abaddu mu bafaraawo kuba bafaraawo amaanyi gaabwe ndowooza ogamanyi nze Musa sirina kyentya nnyo bayirawe kyobola sirumba muntu yenna naye bwe mba njogera amazima ate mba mugumu siba nakutya naye bwe mba nga ngenda kukola musango gwonna nga mmanyi nze ngutandikawo mukwano sisobola ekiza toyimba kivulu David Lutalo waali tugeze yakitegese sinatuuka ku ddaala eryo okutuuka kubanga ebyo byabwe ngaabeeteeka ennyo mu malogo zisina nsonga engana kuyimba bivulu babigatta waali wenize lwaki siyimba tenze nyimbira bawagizi be enyimbira abantu baagala kundaba era nzija nenyimba neŋŋenda yo batayimba yamanyi kubanga nabiwulirako ebyo nze nga nze nyimba kyesobola kuyimbamu nga yampise mbu naye ekivulu sisobola mukwano aba ntegekedde kakyaka akalungi kalabo ki okay nga tuwumbawumba jebbi abalabe balwalisawa TV tukyalina ejebbi emboozi empanvu bingi byetulina okwogerako akuba nti ebimu byatambulako ku channels ezimu ebisobola okubanga biva tetwagala ate biddeŋŋana ng'ate ebimu abirabako naye ng'abalabe balwalisawa TV ebimu bajja kuba babyetaagamuuko tujja kusomolangako mpolampola David Lutalo mu nnyimba zonna wamuyambako ku lwa gunsitula lwokka n'eŋŋumba zange
mukulu wandiika mumbasanga era gunsi twabonamala okukola ebyasooka vaasi eyo nabiki yagenda n'alukola vaasi bbiri ezayongerwako nga nnungi era sina kye nazigattako okitegedde kati n'olw'ensonga eyo ebintu emu bwe bityo bwe biri kitegedde zezo saagala nze sewaayiriza saagala nnyo nkugambe omusajja ebyo byaki enyimba ayina nyingi naye nze njogera kye nakola ebiseera bino oyimba ne bakukubira ku masimu nti otuyimbire sibangako nga siyimba mbadde nga nnyimba ebbanga lyonna wabula mpozi kyewandigambye nti oyimbira mu kibiina ki kyo kyennyini nti oyimbira mu kibiina mbadde nga ebbanga lyonna saagala nnyo olw'ebizibu ebiri mu mulimu guno mbadde nga nkolayo mu kava ng'ekibiina tulina ekibiina ne bannange ne standard production standard kikyo ndi director n'abakulu abalala naye nga nze mutandisi bo era natandika nga bwe natandika The Hairs kyo tebasuubiramu kuku nzize mpita mu bingi emyaka gino 10 bingi nnyo kino kakati abantu betuli nabo badde sinabalaba mu mbeera ezo paka tukoze standard kyetandika kati yatandika tuva mu covid naye abantu nga bwe twatandika tuzze twongerako bwongezi okutuuka wano mulimu abantu bangi mulimu nze mulimu mukyala Sauda baagala omanyi muwulira zetondabe ekikolo kyali kya maama nagana amaaso terinnya lyeyambala esirigenderera nolimba lulungi ayo n'akayimba akalala kati beereeyo kwasaganya abo nange kameno kuuma ebyange owulira mukyalo oyo mwana muwala mwali nnyo era bwe tuba tutambula mu ttuwa abantu abaagala okukakasa nti yali ayimba ekikolo nga waddala bakakasa teyayimba buki titondaba ekikolo ojja kujjayo mu show zaffe tulabeko nange nja bagula standard weeri waliwo emaze kati emyaka 3 mukyanga eyimirira tulina muzeeyi kalali omanyi muzeeyi kalali akola comedy tulina comedy mu ndongo tulinamu omwami Sparka Sebabi kyola nadde ennyimba akayimba kali nga mutaddemu Sparka Sebabi owanina kendi emboozi etisa neyafa wali eyanyumiza emboozi ku ddogo ku bayimbi kayimba keyayimba ndowooza okamanyi abangi mulaba nfuuse ate nina kendi amazima leka ngeje ndekola oluyimba lonna ensonga linamutaddemu esitole yaginyumiza ey'eddogo kitegedde mulimu Kayira Sumoni oyo naye mumanyi kawokadda abantu bangi kandabe wano kuposta Kayira Sumoni alina zino ezaba yayimbanga ne bano abayimba gundi tulinamu abalala bangi waliwo Dan Mike Lubowa waliwo ono Moses Makanga Kasebante Moses Silvia Nabakoza Kingirebo Jovia Kabanda Kanani Chidde Lady Shamira Janati bangi Standard Production kati Standard Production olinga ajagala yinza kugifuna wano manyi simu za mwenzibu nnyo abalabi osobola okubawo essimu adresi ya manager oba yoyo akwasaganya oba eyiyo yennyini bw'oba eyiyo togitya nga baagala nze obanga baagala standard nga baagala basobola okuba baagala gwe ne standard nga yo enamba ya manager gibawa namba ya standard kambawe enamba ya manager abalala Sowa TV tugenda kuba tufuna enamba ya manager wa Standard Production nono nga omuyimbi Jebbi byekwasa omwali saako n'abayimbi abalala bonna ngambirira 0753 94 15 16 oyo mwami bw'omukubira Standard oba ogifunye n'oba oyagala nze ng'omuntu kituufu oba onfunye esewo ekyokubiri kyenjagala okugamba n'abatulaba bonna olwaleero tusooke twejjemu ensaalwa ensaalwa eriwa okusaalirwa nga boonywako okunywako ako
Mama kale singa kange olumu nno lyasalirwa naye nga sobola n'okukegulira nga ne byasalirwa no tebirimu owulidde ensaalwa ezaala obujja kwoyo kyolaba alya buli nnaku ye kyeyeekolera gwe naye nolowooza nti okukifuna yamala kisaalirwa so oli yagamba nga kiri nkyagala kankole nkyetuuseeko kati ate bo bano ab'enfitina bo byokoze byebanyiigiramu lwaki oyo ali bw'ati nze kankubuulire sina muntu gwe nnenya lwaki afunye ekintu okuggyako ng'oyo alina bye yankola nga bye nandifunye nabyo abitutte nga byange oyo gwe nyiigira nze mba nnenenya nzekka lwaki nze sobola kukola kino so si sobola kugamba lwaki oli akoze kiri tebinkwatako kubanga tomanyi byakoze nze siyagala nako kikyo kubeera kyange bwe tunatadda ku mbeera eyo n'ensi ejja kulaba ng'etumala ensi eno ffenna etumala n'ebyobugagga ebigirimu kubanga omuntu alina abantu tugeze olina ssente z'abantu obukadde obwo olowooza bw'ozigabanya nga bonna basigadde bali happy mu kitundu mwobeera ekyo okuggyako abantu nga battima butima baba nabo bakulanga ki okitegedde kituufu ensaalwa obujja efitina ezaala obutemu byebivaamu enge efitina byebivaamu okuzaala obutemu okitegedde muganda wange kituufu lwa nsonga nti ettima liba lisusse obuki obungi kati n'olw'ensonga eyo risaaki gye nakoze nga tuwumbawumba mu nsi muno temuli sitaani atya naawe anti olina okutwala obudde ofune okumanya sabe katonda akuwa okumanya sitaani yeggwe badema sitaani yatukema nga wamusangawa nakema gwe njagala kale embuga ya sitaani esangibwawa oba kyaki atuga eryawo wa mu bbanga ate yakatonda mu bbanga eri waggulu sitaani yeggwe yenze n'abo bonna abantu oyo omusanga akaaba nti munnange banziba nali bulaya ne mbaweereza ssente ani aba yafuuka sitaani ono okulumwa oli ku sitore gyendi mu kukola gyenkozeeko leero badde simanyi ozo kitegedde ani abeera sitaani oli amaziga yagamukaabya teriyo omuntu yena amukaabya bulaggwe gwe oli n'akaaba sitaani yabindeetera sitaani naye ng'olumu gwe kenyini ng'omuntu nina mukwano ga yanga sitaani singa yali ali awo naalaba engeri gye bamuwayirizaamu yandikubya abantu kibooko ne zifikka nawo owulira ffe nnyini ffe sitaani omuntu bw'ati bwakeera enkya n'atuga munne nomusanga bamutemyetemye sitaani yatematemaani sitaani ali mu ffe twejjemu amasitaani tulokoke ebituufu nze nategedde ebitubonyabonya bantu bannaffe be basitaani kati waliyo omuntu eyatondebwa mu nsi waliyo omuntu eyatondebwa buli muntu yafuna sitaani we agenda okumubeerera ku nsi ekizibu kati nze basitaani bange nabategedde era nabategeera nange nina basitaani bange abajja nga bibibonyobonyo byange naye mukama katonda oyo manya ajja bantakkuluzaako siibula abatulaba mwenna Lubaluso wa TV baagala nnyo mukama abakuume mwebale goberera mwebale kutuwa budde abayisiddwa obubi nga tugamba ku bantu bammwe abammwe nga mmwe munatusonyiirayo munaffe baatukola bingi okusinga mmwe munnanga bye mubaagalako mukama abakuume okay tweyanzige abalabi mwenna gye musinzira okubanga mutulaba Lubaluso wa TV tusangibwa ku mikutu migatta abantu okuli gwa YouTube, TikTok saako ne Facebook. Tubeebaza mwenna gye musinzira eyo okusobola okubanga mututeekamu data wammwe muteekamu obudde bwammwe musobola okubanga mutulaba tukyabaleetera ebirungi bijja naye nga olunaku lwaleo tubadde ne Jebbi Byekwaso omuyimbi aluddewo ebbanga Jebbi atugambe yatandika Other Airs wamu ne David Lutalo wabula maaso awo baatuuka n'afuna sitaani nga bwamwogedde nti yafuna sitaani wabula ki kyetujjamu ekyokuyiga
nti osobola okubeera eyo ng'ojajinga jebbi naye nga naawe gy'oli olina omuntu eyali akozeko ekintu oba olina ekintu kyewali otandiseewo nga kyobaze nti ye future yange abaana bange kwe balirya kwe balisomera kwe balifuniramu empeera kwe balifuniramu emirembe nawe mwennyini ng'omanyi nti okoze obuvubuka bwo mu bukadde oleke kunoonya sukulapu tulabye abantu bangi nti mukadde naye omusanga alonda sukulapu era abasinga bagayite yakolerera buvubuka bwe mumutera okugamba nti enviiri eza bulaka zezikolera eki enjeru abantu okulonza sikulapu jebbi obulumi bwalimu bw'amaanyi omuntu yenna nga tomanyi ddogo oyinza okuba tonnaba bw'oli omuntu nti yalokose yazzeeyo okusaba omanya alina amasitaani agamulemerako so bwe tuba tujajinga abantu tufumiitirize nga bwe yatugambye tusigala ku Lubalusewa TV tujja kuba jebbi tumuzza obudde bwonna kaseera konna nga tujja te bwe tufuna abantu abalala kubanga batubuulira ku mbeera eno nga bwe kolaki ajebbi tujja kuba tunoonyaako ne benzi tunoonyeeko ku kayongo tulabe embomuli sibalinaako buzine tufune tujja kunoonyaako ne Dr. T naye atubuulireko biki sekandi gye bali sekandi n'abayimbi bano tatadde mu luyimba lw'eddogo nabo banoonyeeko tulina okubanga tubanoonyaako kufuna information baleme kugamba nti nze nagambye ndi Musa nze ndi ttiimu bwenkanya owulira ndi ttiimu bwenkanya era ntumiddeko ttiimu Malogo ttiimu Malogo mbatumiddeko aje Samuel Gegange waswa Bibeka yasobola okubanga ali wali eri ku kamera tetujja kusukka wano mweraba